Bayita kirabo Ruth Twagira. Nze mukyala wa Honorable Nyeko Derick. Ibadde ssaawa nga 6:00 abantu ne bakonkona politely naye asikaali abadde ali kunaaba. Ne baddamu ne bakonkona n'amaanyi nnyo. So naye nfuluma ne ngamba asikaali sooka oyambale okole ki ogende nensoka ne ntuma omwana walingiza n'agamba waliwo abasirikale. Then asikaali ne mugamba genda ogula ade akagulayo bati ne bamusindika. Then they budget into ne bayingira nga bangi. Kuliko ab'amagye, kuliko abasirikale, kuliko ba detectives we beeyise nga tebali mu uniform. Ne bagamba nti no temusobola yingira mu nnyumba yange we mutyo. Ow'amagye n'agamba nti buli second gye mumala nga temuyingira waliwo ebifuluma. Ne mugamba biki bye waterese oba be wataddeyo abali obifulumye. Ne mbagamba mundage lwaki muzze wano eno. Ne bandaga court order naye nga bye bikkulira meanwhile tebagimpadde mu ngalo. Ne bandaga wenjagala okusoma nti bazze kunoonya byakulwanisa n'engoye ez'amagye or anything related to those. Ne mbagamba naye kati temusobola yingira mu nnyumba nga tekuliko witness mulala. And they were using a lot of speed and force nga baagala kuyingirirawo. So ne mbagamba you can't enter just like that. Mani no temusobola yingira nga nzinze kaliwo. I need any other witness. Or sekyo so ita one of my neighbors nabera witness. Then oba ne muyita chairman wange kwa chairman atubera opposite. Ku chairman taliyo ne mugamba then you can't enter just like that. So abba managing amuli banji. I need a witness. Nga tukyali awo mu luyogano naye nga ow'amagye ye ayina alinga be yatereseemu meanwhile nga ye ali so sure mu ebiri. Awo vice wajjidde ne bayingira. So we bayingidde ne balaba kamera. Ne bagamba muneno mulimu cameras. Kati babadde bayingira ne bangamba naye twagala sooka kebera mu kisenge kyammwe. Ne bagamba mbadde manyiiza ino bawe w'okusookera. Ne basooka mu corridor because we have a corridor to our bedroom. Ne bakebera awo mu corridor. So tubadde tuyingira mu kisenge nga balabe basigadde mu corridor. Ne bagamba temusobola kulisigala mu corridor nga nze ndi mu kisenge muteekawo wanene ekintu. Kubanga no tewali kamera. Ne balemerawo ne bagamba then nange saayingira mu kisenge nga temuyingidde. Oba mwena muzze kusaakinga muyingire lumu mu kisenge munoonye then mufulume. So but that army guy was so harassing nga wansindika. Ne mugamba lwaki onsindika? This is my home. I can't trust you. Muzze buzi sibamanyi ate nkugamba oyingire mu kisenge oli kunsindika. Nga waayogera ebigambo. Kati ne bayingira mu kisenge ne banoonya tebayi kye basanze. Then nankwate bati omukono ntino emundu omwami waziterekawo ebyokwanisa abiterekawa. Ne mwa omwami wange member of parliament, so he's not supposed to own such things. Tebamutuma kutta abantu, bamutuma kuweereza abantu. N'agamba temunnaba nno. Ne banoonya mu bisenge ebirala kati n'abagamba nti no naye katono bamuwadde dda inti babifulumizza dda. But there were so many. But they got terrified ne cameras eziri munju n'eziri wano.